tukwaniriza ku There is Still Hope chano yesubi. Kale gowe nali ku mukuto gwa desktop twagala nnyo ali mu ggwanga Uganda nali emitala amayanja kitundu kyaffe kyakubiri ekyonakola leero kama tukwebaza kubanga oli mulungi tukuwa ekitiibwa n'amatendo twandiza omwoyo omutukuvu ajja atulungamye okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina era amina ddala oli mulabe mulungi nnyo era muwuliriza mulungi gwe nawe nakyatwekuumiddeko okuyita mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Amina olwaleero ajja atutunuulire engeri abaweereza ba sitaani gye baleetamu oba gye baleetako obulemu ku baana baffe n'engeri ey'okiziyizaamu. Mulabe asobola okuleeta ku mwana waffe obulemu. Very well. Kisoboka. Wali abaana batalina obeera balema. Batalina kubeera ne disability eyo gye balina. Oba disorder. Nga gwe kya physical but it is spiritual. Nga kya mwoyo. Naye nga tekirabisidde mu ngeri ya mubiri. Of course. Kale njawo tegeere kino. Nti wano kyolaba physical. It's not the real. It's not the reality. Si kye ekyamazima oba si kyannamaddala. Ekintu ekiri real kye kiri spiritual. Wano olikulaba results. Ebivudde mu kiri ekiri original. Aligootulira kino oyinza obutajjaawo kiringa wonoogenda ku muti n'otemako branches amatabi wayitawo emyaka nga5 waba ffene oyinza okuddayo ng'oliwanula kulya buli ekyo kituufu okitegedde ekyo nkitegeera naye ng'ate emu yali yakugjawo omuti ogwo gwonna so gwe wajjako matabi gwe wajjawo n'olowooza kiwedde ebyo lunyiriri yobokuminanya kye bayita bloodline wakyaliwo essuubi singa omuti gutemebwa ne gufuna akaloosa k'amazzi akawutuzi gujja kuddamu gubale kubanga emirandira gyagwo tewagijjaayo watemako butemi kinene wasaawulako obusaawuzi kakati ebintu ebimu bye tulaba fizikale wano tubisaawula tubijjako emitwe naye nga omulandira gwo gukyaliyo nga guli buziba era gugenda kuddamu gufulumye emituusi gifulumeyo. Kakati abaana abamu tulaba disability ne tugenda mu malwaliro anti batugamba omwana wabaako obulemu akiyinza kuba asiba health problems and we have to check up medical. Very possible. Kisoboka. Si buli disorder and disability eri spiritual emu eri medical. Andi kati ninza okubuuza ntegeera ntya kubanga kakati ninza okuba nga bintu birabulabi kati omuntu nga simanyi bakiri spiritual ate buli saa zino buli mbeera yonna oba eri medical oba eri spiritual consult the Holy Spirit. Omwoyo wa Mukama asobola okunya amanyi ebiri medical era ajja kugamba medical genda mu ddwaliro ebiri spiritual ajja kugamba bibi. Kati fe abasaba tunyonyola kintu kyonna kyonna kati netujja ku amagezi netugajja ku mwoyo wa Mukama kati netusobola tufokasinga ku teaching abasawo ale wangera omwana w'omuntu era osooka n'odduka mu ddwaliro naye ate amagezi gonna togamalira mu ddwaliro genda naye nga otadde amabibi ku ttaka nga bw'osaba ogyafuna ansa naye amaaso gonna wogateeka eri oyinza ofeilinga yinza okulemererwa nga tekiri eno. Kakati sitaani ekyakikolera ddala naddala muba abaana batanazaalibwa nti ave buto ng'alina obulemu obwo oba ba newborn abakazaalibwa so ogera nga omwana omuzadde ali herethe yalina buzibu naye mu kukula nolaba nga ate waliwo ekituuseewo ekimuzizza emabega nsanga mwana myaka 7 naye nga emirimu gyakola gyawa myezi 7 kitegedde ng'enkola yo ey'emirimu yakonziba wetogera ku disability oba disorder abantu balowooleza kukusanga nga tolina maaso tegalaba gere birema ebyo tetumanyi waliwo kyetuyita disability nga yo oyinza obutagirabira ddala physically
naye nga egenda mu mento waliwo mental disability nga ya bwongo nti omwana ku myaka 6 omusuubira okuba nga yatandika emisomo bwe kiri era ng'osomugamba genda ondeetera omulawo n'aleeta omulawo genda ondeetera akambe era n'akaleeta maama susu maama pupu kituufu ekyo kakati n'omusala ku myaka 6 nga n'okugamba maama food tasobola ng'ekyo takisobolerako ddala ate ng'ekyo myezi 7-8 abaana batandikirako food maama taata n'omusala nga tasobola myaka 6 ng'ali awo okyusa bukyusa nappi naye omwana wange aluddewo simanya awokosokolwawo bako ekikyamu kubanga olaba ate baŋŋambako simanyi jajjawe bwate n'abaana byazaalanga munange bayogeranga ku 8 kati that is lineage kiri foundation obanga waliyo n'ab'omunaana mu family myaka 8 kati kisuubire nti ne kwabo bennyini we banaakula ne bazaala kigenda beeramu kati olina kikuba olina kittanga bukyali naye kalinga tulabe oluusi kijja kitya awaawo kibeerawo kitya kakati masturbation naye akiyamba gundi nedda oyinza tutuyisa masturbation ayamba nnyo disability ne disorder mu baana atya kakati mpulira bulungi nnyo ekyo it is a process kiri spiritual bakizimba batya nti wokola masturbation bakolekitinga semeni bwekiri enkwaso ezo bazikukoleka ngobazipowalinzaawo wa bazitwala ekyokubiri nti webaka n'omuntu agenti nga ekigendera kya kolekitingako nkwaso bwekiri okitegedde gwanoyinza nga tazitwala naye azitwala kyo kituufu naye basinga funa nnyo zino ez'okwematiza nazino bazitwala naye zino kati yengeri nyangu gye bakolekitingamu amawunti gye baagala kubanga okwematizako kati kuli ku level yawaggulu ku bantu 100 nja okwekanganga 7 bematiza nga mwe muli abafumbo abawulu abakadde abato abagagga abaava abalokole n'abatali bayakubuuza kati omugagga ebintu ebyo kati abagageza bakuwa ssente ng'olina kwegatta na muntu atalabika tambuza video okitegedde kangitambuze kakati we bafuna enkwasa ezo bazitwala ku kyoto waliyo ekyoto eyo njagolani banayogerako ku blood bank gye balina kati balina ekyoto we batuusiza enkwasa ezo ne bazikolako emikolo gyonna gye bakolaki gye baagala kati omukazi oba oli lubuto n'oyenda basobola okutega omuntu kati omuntu oyo aba agenti kwetamanyi aba ayagala kuyingizamu ziri enkwaso ze bajje muono ziri ze bafunye ne bagenda ne bazikolako emikolo kati weweegatta naye bakozesa mubiri gwe kati mu kaseera ng'abantu abakulu mukitegeera nti bakuyingizaamu ziri ze baatuteyo eri kati gambuuzeyo katono ezo ze bakuyingizaamu ziba zambawo mukazi wo oba anyone kugere bali bakolekitinga worldwide ne bateeka wali ne bakolako emikolo kiri nti baleese ebibakwatako bawowa eri eba factory kolero akati zodagonya wano ngomanye avudde wali namanve oba avudde muwesani kuba Coca-Cola erina branches akasankajja mu dduuka sirintemisa bwemisa bwetwala kumanya branch ki yamukoze bwekiri bwekasobolanga kavuddemu eyo kampani kiwedde akati
oba bazikola kitinga Vietnam bakuletereza mu China oba bazija Japan eza mikiriya beramanyi bala jaga alimo ruho ojegere kati estebo abazikuyingiza kati ziri ziba zijjudde amaanyi in fact ziri ziba spells in form of enkwaso gaba maanyi mu ngeri y'enkwaso nga gakuyingira kati nga gatandika process ya disability ne disorder ndowera ddala mu buto nkiraba okitegedde engeri y'endala we bakikolamu basobola n'okukozesa bbaawo oba bbaawo waba bbaawo nga spiritual lugonjaba oba lugonja byali awo basobola okukozesa omubiri gwe ne bazikuyingizaamu nti agenzeeko eri toyogase na muntu mulala nga wegase na bbaawo yenyini nga bakozeseza bbaawo anti bbaawo gwe ŋŋamba nti basooka n'amutegeera ne bazimukwasa naba tebamuteze naba nga ali bwatyo naba tebamuteze bajja spiritually ng'obanga munafu spiritually si kiteeko olina kwebaka na muntu mulala yenna basobola okujja spiritually ne baziku injectinga ne bazikukukuba kakati naawe nojja noziwa mukyalawo n'omukwasa olugonja be n'alabika omuganda kyagamba nti gujja babidde omunafu azadde kaliira okitegedde so balina methods mpitirivu ze bakozesa ne baleeta disability so kyova tukaba be serious kasita ofuna olubuto woti ate omukazi asobola otegera ddala olubuto even in 1 week even 3 days balina ability eyo kakati awo wenyini wenna otandikira wagenda looking for always basobola ogenda ne mulineegi yammwe ne babikula generations mukaaga emabega ne balabe mwalimu disability nti ye waliwo yagikutula tugezeza tutya buuse emirembe 3 kati bano bo basumagizi bebafu babivaako ddala loza kyagenda katukizze bakitegeere embwa nemeketa embeera ne basooka bakolaki ne bakiza ne basooka bagikomyawo naye nga kaakala ate mwabakola masturbation direct mwe mulinga factory bafuuka kukolero mwe muba factory olaba bakujjako obujjankwaso ne baleeta obulemu ku baana abalala kati ate oba nga gwakikola n'obyeweera so abantu bakola masturbation benyini baba ne chances nyingi okuzaala abaana abalina obulemu tukunyonyodde obulemu obwo obuwusibwe buno bwogenera nti omwana mulema wabula obu bugenda mutuusibwako mu bwongo enkula ye kati ate ennaku zino nti ebyo ebirwadde ebyo bwamala okifumba ne babifuna n'eddagala autism naye kubulira omuzungu kyatatukola kalato bakuyakajja kizungu sitaani ate ekyo kitwamala okifumba jakati abaana bano lusobola obaleeta obulemu ku bwongo ontegeera yaabwe atukozeseza enkwaso esobola oyingiza mu mukadde we ng'ali lubuto kakati ekirwadde ekyo tubasiriwaze baleme tegeera nti kiri spiritual autism ekirwadde ekyo jinizi batandika okunnyonnyola ebigambo akutaputirira noga ayogera botanica musawo kakati tukole tutyo atumuteeke ku ddagala ly'abalalu era babateeka ku ddagala ly'abalalu naye gwate ate tate ne bakkiriza so bali kukkiriza nti omwana wo mulalu naye nga ate simula ate ojakoma olimira ng'afukira ddala kwegamba oba omwangwirizaako abasajja bazimbye ebintu kikintu kizimbe kituufu oba nga toliimu kategeera muganda wange ogenda kukkiriza buli kye bakugamba kati bali kati buno obulemu bali kuleeta obulemu obuli modani obuyonjebwamu kakati ennaku zino kizibu osanga amaka gataliimu baana bafaanagana batyo
weewaawo abamu saddaaka ate kakati webwite bold wayi tusomese saawa zino okusanga abaana abaliko obulemu ku bwongo beeyongedde ate bagenda ku multiplyinga bagenda kweyongera bigenda kwekubisaamu nti ojja tuuka kizibu oleme mu baana 10 abali mu famire eyo nga kizibu obutasangamu aliko obulemu si buno obuli obw'omubiri wabula twogera nabuno busoboka naye ate tusinze kubeesiiga ku buli ate obumento ogundi problemu ngate eri hayi ennaku omwana abeewo naye ngaolaba ezamaba mwana ngaali awo aseka busesa naweza mu myaka 10 ali awo naye ngaendusu zigendere bweziti naye nga abamu n'abazadde mubasalira musango wabaire mwe bagenda bafune sente abamu it's not like that kuba ffe tukimanyi nti omwana wati omusanga mu famire abazadde bagenda okufuna bugagga bamusaddaaka it is possible naye ate abamu it's not abamu beje nti obaleeta obulemu kakati buno obulemu bugenda kukukosa nalabeko nabyamizannyo omu bamuyita Paul Scholes azanyira maani alina omwana wa myaka 2 naye alina ekyo alina emirimu gyeyadde akola egyokwogerera emipiira yagivuddeko anti alabirira omwana bayawukana n'omukyala bamusaza busaza myaka 2 negwe n'okumusaza ekubo takola ki tasobola tasobola kweyambaza myaka 2 kakati nti alina emyaka 2 wano physically naye nga spiritually kuba entegeerayo etandikira ku spiritual realm okitegere walinuba nga wasomye ebitabo ninga spiritual obwongo babukwata kale ogenda kola ebintu bya P1 ninga oli professor kwegamba olinga ngamba basobola okulookingira ku myaka 2 manya ku myezi 2 understanding noba ngaoli awo noba ngaolina emyaka 2 naye nga okutegeera kwolina kwa mwana wa myezi 2 nti mwana myezi 2 webatamuwa kyakulya agenda fiira awo enjala abeerawo atyo olina muliisa buliisa omusangule omwebaze aba wakutetenkanya wakulolereza nkama atuyambe nti bakulokingira awo ku myezi 2 balaba musajja mukulu myaka 3 naye nga mu ntegeera oli wa myezi 3 of course ate n'abamu osobola okuba nga tebakikola mu buto nebakikola mu ati kati malina okubuuza nti ne mu bukulu kisoboka nnyo basobola okuzzaayo ku myezi 2 nzaba omuntu yali ategeera bulungi atambula yeekolera alina famire ne bakyusa entegeera ye ne bagiza ku myaka egyo ku myaka 2 gundi kiki ekyamutuukako kyekyabaawo nti ate eddoko nti ate biki biki yosinedoko kisoboka naye ba agenti basobola okukikola kati ekyo bakiyita okuyita mu ki kubanga kati nze mba nkuze bakiyisa mu ki abantu balidde enkwaso okuyita mu byokulya obadde omanyi nti enkwaso ziyita buyisi nga mwegase muyimbi yagamba amanyi gampedde Yesu aye kankuwenze yakunjogeza eryamandika kankuwandiikire mwabali ku YouTube musokemu kakati nze nina zino zimmanyi na zino nga kasita otumya ekyokulya kaba kaweddemu oba ekyokunywa nga kiri in the milky form ogenda kunywa enkwaso omuntu obo kati nkulaba zereekuwulira nkulaba naye gwe nkulaba ate balina obunyama buwo bulungi
kyalimpa drink abantu babagedde mu bino nze waliwo zino zisinga mnanzimanyi bulungi ng'ozitegeera bakakulunga n'okanywa nebakukyusa tayimu kitegeeza wamma basobola okukyusiza ddala timing mu byokulya kakukubuulire besides sex okwegatta ekintu kyolina okuzzaako awo kyebasinga okukozesa kulya kati ng'ogyeko abo kuba abo babebenemuko kati ate ffe bano bakuteegerawa oba okunywa obufulumye noba ng'oli alunkana munywe tuba tulindira eyo munywe ziragaalo kampuni ezajja katale nga tezize kuyamba bantu oba kukola bizinesi oba zize kusaanyaawo nga zo zize kuzikiriza okitegedde nga zize kuzikiriza nasoka letaako okunywa ne kasuuka kazunga ggwanga lyonna nekatrending nebafunayo bazolo baabwe abawera nebasoka bakivaayo te ne bayiyayo akalala bakola gwa kukyusa kalekanga balatera okukabuuka nga baleeta fomati endala lwaki tetuva wa owange abantu banaatera n'okudduka naye ndi nkubuulira we out okulabirwakugamba ebikizo okutwala kuwa we out tukivunuka tutya kakati ekyokera ddala naddala maama okusingira ddala bamaama bafa asajja okimanyi olulo olina n'oweza emyezi 3 nga simanyi ate olowooza olimbi maze sina kyemmanyi musajja we kubanga ffe bituwuuma bingi lwagaliza n'okumala emyezi era constitution togikute otomanyi nakirigira mu maaso okuba kakati kati ogakuddamu amagezi nti ebulayo ayogera akutumaatuma obuntu awo ennaku zino kiki nayagala abatayiti nadonolowooza tetwagenze mu fayino twagenze mu fayino Champions League fayino wawangudde ekikopo nti kabana kiki ntale bulongo so kati bamaama bo bangwira okutegeera ebintu kati womanya wotegeera nti ofunye bebi mu lubuto muno bwekiri tandikirawo esaala kubanga ne spiritual spouses nazo zisobola okukikola zisobola okuyitira awo toyenze bawo tayenze naye n'olota nga olwekikozesa ng'oli lubuto ewe anti kati olutubazizaayo twalulede twabagamba ddaawo okitegedde kwatanga ku lubuto luno osabe lunyike omusaayi saba utula foundations ez'ekika zonna oyo omwana manye kisinga okumukasa ennaku abakazi abali ombuto benafuya nti okwata wano dakika 10 ayogere n'omwana akutumamu ebitumbuwa era ku kikumi osanga bali committed kakati taata naawe nzize gy'oli ozunga nnyo naye oliriza wokitegeera kuba buli omu amanyi munne gwali naye osobanga ate mu maka gwe taata spiritually ate gwe munywevu kituufu nga maama ate yi munafu kati awo taata golina okuyimirira kakati gwe kwatanga ku mwana naye base oba gwe kwata ku mwana gwe tandika okukola ki okulangirira omusabira kubanga olinza olina akamomenti mu mutula ababiri mugatte emikono ne kabula ekituufu ne kabula naye kakati gwe taata shit kwata ku mwana sabire langirira nga yeyebatse yeyinza n'obutabitegeera nno that is a two-way maama oba taata ekyokusatu mulekere ozunga nga muli kakaza nga bali mbuto mulekere awo okuzunga tetulekere okutambula okulya mu kyalo
I did. Antu munange. Wangala ni mulago kuzaina yani. Ile sabika ebigambo channel abiwa n'abantu. Channel abiwa n'abantu. Lengero okufunayo nine ekijanjalo. Obuberende bwebwe. Sikitekako greenies. Leave. That is a very dangerous period, especially omukazi ali lubuto. Very deadly and delicate. Anything can happen to a child. Ujja kuleeta omuntu, ujja kukomba agantu go gonna, ogenda oganistalling mu mwana. Kitegeera? Kale mu family yaffe tetuzaako byana biti bimasenyike. Kyana umubona suwange nga wo. Ega mjamza tata tena manyina yako lagali awo bali kunigino omwana omuzizi ekyo manyi mwana babayo nobuliza mukikanya twagala nako mwana ali walitanti omwana baba akutega aba mutege nga wagende nosoka oyola noleta jukira buyogata n'omuntu spiritually omuntu oyo ewaabwe babeera y'abalema oba ofunyonoze spiritually mufuusa omuntu omuti ebyewaabwe bisobola okulumba n'ebyewaabwe bisobola omulumba kale ng'ogenda okombooza ng'oleeta oisitolinga abeeri oleeta abeeri ng'okwogera oba okutunula batunulire bati obeonaane mukika kyaffe omwana totunula agendo bwati bamanga beeri bonna bali ddaalo nga bali ddaalo mukika kyaffe abaana bonna bali basaza ebitabo kiki omuzungu kyayita bubu bubu gaga egamba period wubanga omuzimu gwakwambala sabanye zipu ogisibe agawaza ogenda leeta obuzibu kitegedde ogenda leeta obuzibu naye mu byonna katonda waffe takola ki talemererwa mubanga muli awo muli kapo temunakukkiriza kristo mutwale kristo step esooka muganda wange mwanyinaze taata maama twala kristo yeka yagenda osobola okuyamba omwana woono abeere active abeere sober minded mu nsi eno gye tutambuliramu era njagala oddemu ebigambo bino mu linnya erya yesu gamba yesu nkwebaza ku lw'obubaka bwe mpulidde nkwebaza kubanga mbutegedde era nenenya obutali butuukirivu bwange bwe mbadde ntambuliramu eyo gye mbadde mpitira n'olwekyo nsazeewo obulamu bwange bwe kristo osaasire n'omwana wange oba n'abaana bange abali mu mbuto n'abo be nazaala sobola okutusaasira erinnya erya yesu amina era amina ddala kale katwetolemuko katono mugashe kazija kubeera ng'emu wetudda webale kulaba there is still hope okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15 osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com eno ye there is still hope chano yesuubi